Abakozi bano kwekalakasa kiddiridde munnaabwe Denis Kisozi ow'emyaka 37 okukuba amasasi agamuttiddewo olunaku lw'eggulo nga gano gamukubiddwa abasirikale b'ekitongole kya Defence for Hire ku biteeberezebwa okuba nti yabbye amafuta agaweza lita 5 ku kkampuni ekola oluguudo lwa Busega Mpigi Express Highway. Tubasabenga tebatuwanga tuzizina box tuzeegulira. Box tuzeegulira kikyo. Okwekalakasa kuno kwetabiddwamu buli mukozi mu kkampuni eno ng'akabonero akoleko obutali bumativu bwabwe era nga bano bavumiridde effuga bbi eri batuusibwako Abachina omuli ensasula embi okubasiibya enjala okutema emisaala gyabwe wamu n'okutta bannaabwe. Bagenda amazzi mu luzi bagamba ayagala kubba amafuta musikale kumukubirawo sasi naye nga mwana tabbye amafuta balina kubabuzabuza tebanafuna musala yuno yazifunye jjo yazifunye gulo bana abasajja mbakolera naye bali mututulugunya nze obulumi bwange ko kyanga nzija okukola wano siryanga ku ttooke okuva January ndya katoko naye atera nkalira ku bulumi. Company IDs teri n'omu agiyina wano. We are being recruited like idiots. Bano basabye bekikwatako okusitukira mu bunnambiro okubataasa kuba embeera gye balimu teyeegombesa wadde n'akatono. Mulanga eri gavumenti yaffe obanga eno kampuni yajja kubonyabonya bannayuganda egende n'abalala. Twagala Abachina babeere balambulukufu ku security yaabwe bamala gisomesa si kututa tumalawo. Twagala Jeno Katumba Minister of Works ajja tuyambe babeko n'obwenkanya bwe batuwa. Oluvannyuma poliisi okuva Mpigi ng'ekulembeddwamu akwanaganya poliisi n'omuntu wa bulijjo Mutebi Alex etuuse ne wooyawooya abakozi bano era ne bakkanya ne kampuni ekole ku by'okuziika byonna olw'ensonga endala zikolweko ng'okuziika kuwedde ku lunaku olwokusatu sabbiiti ejja. Twala abagenda kukungubaga ezo muzisoloze sente ezo muzituwe sente tusazeewo ebizibu ebirala twasazeewo nga tumaze okuziika after Easter tugenda kufunamu ba representative tubayite ne bano Abachina tubayite tutuule wansi. Wetwogerera bino ng'omusirikale ategeerekese nga Odongo agambibwa okutta Denis Kisozi akuumibwa mu kaduukulu ka poliisi Mpigi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Farida Nakaiza ne Irene Mirembe, BBS Telefina, Mpigi.